naye ng'akayimba akasinze kaida nakazi Javezi akamwereza Javezi yaweereza yedana kazi naye nga mikwano gyange abayisiraamu leero olunaku lwa jjuma mwebale kusiiba mwebale kusaala mwanyinaze Nudini Ntege Mahadi Aida Musa Saimo naawe nkuteekeko mbuusabuusa okusiibako omwana waba asiiba omwana waba nsenga bangamba asiima buli wotumira omwana tumira omwana tokikola naye ebintu bya Katonda bizibu omanyi enyimba za Bobi Wine nezize yayimbanga nga tezinyuma kati zinyuma nnyo kati yaniye professor principal naye principal ne by the way jukira yajjanga n'ekintu kagamba ye alimu entertainment asomesa ita music somesa era nga wile nyimba za kati Carolina na story yayo oshegera speciosa wano lwagundi batiansi butiamba na story yayo yagola bigaba begundi alright uzisemu omuntu ebisere ngotali kyanzanga naye Saimo ndabisajjo nawe olikakamati nali bubi nnyo soba abantu banali wakati Baby Jude abatojja baletera okutya balowooze nti niga mugambe wavayo kati mugambe ndi ngokyayiddu Emprolanda ina akayimba kagamba fa ku kyendi kati kyekugamba naye okiremedde nze ngudo naziyitangako nga nvuga gogolo naye kati mala n'omwezi zitako na moto ekigamba kakati principal si musanyufu olw'omusolo oguteereddwa ku mmotoka ye bagugerese omusolo gwa $10 obukadde 16 obwa dola valued value wins obukadde 16 kati omusolo guno ogumuyombya buli obukadde 3 ogwo gwe gulese tagali ogwo mulala waliwo abatandise okubanga batikuza aleza jukira ebisatu nkaaga mumeka mumukaga kati ngo jekezo yali yakusulaka ensanvu kyekitegeeza nti emotoka eno egenda kugwera mu musolo gwa bukadde nga 4 n'ekintu naye nga yo bagikakasizza nti ddala kituufu ya plate proof okimanyi nti waliwo abavuga ey'ebisatu nga buli kimu kyonna kiriyo ku bisatu omusolo nabikino byonna nga teneyo omusajja emmotoka naye kati ono yassa ebisatu ebyo agenda bimalira muki mu musolo abati n'ebinjoze leka nkubuulire nagamba bana Kampala nali njogera n'eggulu ne mukwano gwange ne mugamba nti abantu bagagga mu Kampala nti omuntu okuvuga emmotoka ya $607 kuba munge akafaanani ng'eya Kenzo ezo eza Sipapa ziraba ku luguudo zijjudde kitegeeza omuntu oyo ku akawunti ateekeddwa okuba nga alinako $2 naye abantu $2 bilioni 2 ku akawunti goloza kweziri abantu basula ne ssente zaabwe ewaka gwe abantu bavuga emmotoka ez'ebbeeyi n'akwata ennyumba erubowadde wewaana nayo nti ennyumba yiiyo ye n'agiteeka ku luguudo n'atateekako na personalized number plate ebyo okimanyi nti Bula White yagizaako olujja ng'alina fleet of cars era Bula gwokomezaawo n'ekyenjuga ekituufu kyekyokulabirako kye tulinawo ng'omanyi kyakola akeera ku makya n'afuluma mu nnyumba ati n'atandika naga nti cross country oba ngenderemu naye naggalawo naye ezo zonna zaddawa ojja ziraba zijja omusajja wange Mukama Katonda muwe emirembe bamuyita Ali Abdul Jabbar oyo omusajja yalina emmotoka ewaka yesi kuteekamu ennyonyi eyakutwalira mu VIP ennyonyi yali yafuuka kagaali kunze ku Ali yatukola bubi tugenze wala Haji Eskembuga nga wageze Eskembuga tezo tozikola anjiwulira Eskembuga abadde manerenda nga wola ba South Africa bazireka wuwe Eskembuga sebo olizalizize Ali yogera omugaga Ali n'omusembeza ko yagula plabas n'agireeta wano ng'ayina Ferrari weeri wano ng'ayina Rolls Royce weeri wano nkuwadde dakiika 2 mbuga mujje mbuga takyagaba sente azigenda bamasenga bakola amadwa basaliriga buli saa tetwogera ku ssente kati twogera ku motoka ze abaganda babuganda nga bwoli talina kyakufunamu mbuga takyalina kyatugamba lwaki emmotoka ya Bobi eno bagigeresa omusolo omungi bwe yoyoka tetulina muno omuntu sekinoomu okuba ng'ogyekeza gavumenti amama mbabazi ayina oyo tali mu gavumenti oyo ali mu gavumenti ate ngamba ayina waliwo n'empaazi omugwe manyi gundi omulokole kati njagala tugeraageranye naye eya faaza naye bagigereka
wona abala ojja kwesanga tojja kweza abantu 10 abazina mu Uganda nati kyengamba nabana abatono abalimu n'abatono bayinza okulema okuweza bijje kyengamba nabana abatono abalimu basasula omusolo ng'ogwa Bobby gwagenda okusasula kiteeka okuba muna ijodi gundi amateeka gaba gakozewe gati nimwe gati gasobola okukwa gasobola okukulekerera oli ne gakwata mu gwe the bigger question is you are baba yitako batyato kuddamu kubanga jukira ensanvu ziri eri zasasulwa tiri ali motoka yemwe kati ate baagala bisatu n'ekirenda era tunaba abantu abala bangi bayisawo ebintu kakati bano abasudde nti omusolo gulina kwerayo guti kati bali eri abaasooka kitegeeza ki gye bali ekyokubiri Mr. Principal emotoka n'agijjayo sente anazisasula obani waliwo abatandise principal yavuddeyo n'abeegaana batandika ennamba nti bakomulege namba emotoka mugira bagiwange twetaaga okugisigaza musindika akasente wano principal n'abyegaanategeddeko nti bannamateeka abe ku mande bagenda mu kooti okuwakanya ebyo ebimu ku ebyo katusooke tufune Nina mwalaba emotoka zange 2 Toyota Tundra ne Toyota Land Cruiser nga mpya baziwamba mu Arua paka kati bakyazigaanidde ebintu bingi bibawambira mu computers n'amasimu tebabitudizanga ekyemotoka yaffe empya eri bulletproof twagiyingiza mu mateeka ne bagiclearinga mu mateeka bagitwala ku Interpol ne bagyekebejja ne bagitwala ku Uganda Revenue Authority ne bagyekebejja ne tusasula omusolo gwonna naye omusolo ogwo twali tugusasula nga teri mmanya gange yali Munnayuganda mulala kyova olaba ye yayisibwanga omuntu naye okuva emmotoka eyo bwe yadda mu manya ga Kyagulanyi mulabye ng'ebitongole byonna bikozesebwa Uganda Revenue Authority bwekozesebwa kati bagambye nyina okusasula emitwalo 16 milioni zisukka mu bisatu in fact zikunukiriza mu 14. Of course ekyo kikyamu, of course bakikola mu bumenyi bw'amateeka, of course bakikola kunyigiriza na kunnafuya na kugezaako kukanga abantu abalala bonna babalage nti ye Museveni Katonda teyeesimbibwako era bw'omwesimbako bakozesa bakolako ebikolobero. Njagala ekyo nno Bannayuganda kitulage bulazi ebitongole byonna Museveni yabiwamba, si kooti ya Uganda, si polisi, si maje, si Bank of Uganda, si kitongole kisoloza misolo kya Uganda Revenue Authority, si ZTV, si UCC ne walala wonna. N'ebyo nze tebintiisa ng'omuntu. Nze ndi mugumu kuba manyi siri mumenyi w'amateeka, Museveni mumenyi w'amateeka. Manyi nti buli kimu kyenkola kikola mu butuufu. Manyi nti emotoka Abannayuganda baajingulira mu mutima mulungi. Bansindikiddeko ka message waliwo omuntu ya fakinze eyakoze ebintu ebiri fake nakola tweet nateekako essimu nti twasabye abantu batukunganyize sente. Ekyo kya bulimba, ekyo tutunakikolako. Okay, oyo byebigambo bya Bobi Wine ngagezaako okwogera. Bobi Wine muyimbi Principal. Byebigambo bya principal. Omukulu oli awulira atya? Oli pastor yagamba tesobola kwanga gundi bulletproof. Abo tubamanyi bayogeranga kakati ndijo onako olwaleero we yagigula Escalade ne Camillion n'agigula. Akale neno bagireete. Nze nabagambye ekintu kino it's free. Gwe owuliranga akazannyo okasobola. Kayingire. Naye ku hoteli era we wali Rema wa. It's free. Gwe kayingire oba olabanga amazzi ago okasobola. Gayingire. Kakati onako olwaleero naku lwa copyright ekintu kino okubanga tugeze ndijo okoze omuyimbi akoze oluyimba lwe bana aba library abalukozesa omuyimbi ono bayinza musasula batya okwokyamu amanda. Yes, tulina abayimbi betutunuliddeko kubanga kyabayombyako tolabako Bebe Cool ng'avuddeyo nakola olutalo n'abafirimu bennyini yagenda ku supermarket n'awambe n'abafirimu Kidda ne gundi Bazibayiri baani bavaayo ne bakwata abantu amatayi nawabula kampuni y'amasimu. World over abayimbi bona betendereza nti bafunye mu kintu kino bafunirawo corporate nti walirizinga oluyimba lwe buli alukozesa abaka engeri gyalusasulira gulina musolo naye loza na Uganda kikola etteeka weeriri era etteeka lyayisibwa ne enforcement y'etteeka yettagali kati Martin eyo nayo namuyina gye mulaga waliwo jenoomu
ali mu kintu kino mabega kirabika kigenda kuba serious ali mu kugula rights z'abayimbi abo ndoza abayimbi abakadongo kamu bubona yabaguziza dda Gravity Music yo yamutuuze olaba kati abagula yatigeze rights za sayina kola ekyo ati kati awo babakubira kubanga bayimbi bano bayingira mu kintu kye batamanyi ndi government era ku enforcinga teeka lino likole kitageza Martin wati kiti jeno agenda gamba rights nze kunyanyeza gundi za Gravity muri kuki bate bagenda kubanyigira na kimawulira I mean sorry Simon Jude embere liweti ndikakati nze okay nze jeno nja kujewo ngugame nguwe obukadde bisatu nengo limanya lusoloza bilioni namba ati baba bakute igenero ensobu de government ina kuteekawo enforcing just to enforce the law odosanga tugenda kwera jeno versus state kinatuyamba abayimbi baffe wano kuba olaba etteeka lino ku YouTube likola tomala gaveri ne weomalira kuwaka wa muntu era bakudeportingira bakola YouTube basoloza yes naye kati wano mukugira music waabo baba nteka ku flash oba ku CD oba kyonna tebalina kintu kye bayinza kukola ne bamulokinga anti yakugambe ekyo ndijandibadde buli ka library wekali basasula abayimbi sente batekawo system ndi buli akozesa oluyimba olwo olina okubanga osasula because naffe wano sayimo kimanyi bulungi radio TV sasula abanga bolaba radios ne TV wezisasula naba balibrary balina okukwata ne bawa tyo balibrary balina association yaabwe ne bekuŋŋaanyaamu ssente nazigenda mu UPRS okitegeera bwe batyo balina okukola kati ekyo kyonna mechanism eyo gye balina okuteekawo Julius Chaze yali aleeta gundi bano bagita sautis nga ayina engeri yagala obikwasaganyamu nga music olumu downloadinga omuyimbi afuna direct wali sente ze yes ate si ku nnyimba zokka ne firimu zennyini n'abafirimu bakaaba tunoonyezaako ku palaso nkutidde bina Uganda bya wano buli kintu kyonna ekiri mu mbeera nti kiyiiye n'okuwandika obuwandiisi n'omuwandisi w'oluyimba omuwandisi w'akatabo wa firimu kyonna kyoyiiye ekintu kino omuntu ateekamu obudde bungi naye bano abaana bafuna sente ezokkakeeka nga tebamenyese nakumenyeka ate munnaye mwe mujjako ababwe mutyo naye nga ababikola bennyininyini ate bo kye baagala kuba kamiliyoni akayimbako okutambula agenda kawa moso akatere buli kompyuta zokatambuza bwenfunamu firimu yo kugikwata nenjasamu amagwakangiteeka ku bukedde ensasula yemanyisa abalala naye nga togenzebagulanga tepusi ezo omuyimbi namanya ti nofunye obukadde bwange nkaaga kale nfunye enkaaga okitegeera kale sooka otuwe ku palaso naye mwe ng'abayimbi copyright ya Uganda mugiraba mutya copyright ya Uganda nayo terina kyetugamba tetulinawo kintu kyonna mu Uganda era abawuma bandibaddewo kye bakola kubanga nawulidde nti baseetinzeemu ne beeterezaamu mbu ne baorganizinga tumanyi naye tubasaamu ebitiibwa bakulu baffe naye bambi tubali tusaba tuganyirwe mu music waffe okitegeera omuntu aleke kuyimba nakola hits nafa ne bakola kawosha omuntu nalwala ne bakola kawosha okitegeera naye nga ate tulina abantu abalya sente zaffe music bantu bali eyo basirise balya sente z'abayimbi batusinga okufunamu ate njagala okubuulira nti era ne gavumenti yaffe efiirwa kinene nnyo okuba nti esudde erya nagamba kubanga industry zaafa ezalinga zisasula omusolo nga zikasiwukira zaani so I think we should learn olaba abantu abo abakompyuta abo abasala music abo bonna kati already bali part of our system tetusobola kujjawo mirimu egyo we can't do without them but we should find a way to license them babeere nga bakolera wamu naffe nga bafunamu ate nga naffe tufunamu so I think government erina okuteeka ennyo essira ku kintu kya copyright ekyo n'ekitiibwa kibagiwa naye I think we need a strong body etwala abayimbi nga bagirespectinga nga ne bwegenda wagguluokumanya sente ze because mu Uganda mwe tulina abantu abamanyi ekyokukola naye I don't know why they don't open up to people. No, the issue is copyright good are very weak tell you we just need some enforcement katingaffe tulina abantu abatukulembera that's why tulonda abatukula kisha abadagamba waliyo abantu abakulembera ebibiina I don't know, it's the monopoly okimanyi muno UPRS ye
Performance Rights Society yokeri mu Uganda atenga akabadi ako bakatukwata long time ago nga tetunazo kukasa. Either they need to fix within the organization oba balina okujjawo monopoly baleete performance rights societies endala esobola okukolera ekyabayimbi. Copyright mu Uganda sigimanyi nze pozi ku YouTube ate ezo sente ziva ku YouTube olaba ng'ozirabako ne zijja ku account yo naye kati bino ebirala byonna ebitongole ebirala ebiri mu Uganda ebikwasaganya copyright nze nganze tisina kyemifunyemu. Just the people supporting my music is payment enough. Though katwaliyo platforms endala nga TuneCore also submitting a music on one distributing all over the media no bango funa sente waliyo Hams app yaze it's a video sharing application music obuliro streaming and bamkolirako obuntu getting paid so waliyo YouTube nayo tebadde mbi ennaku zino obulango bweyongedde ndanga companies zeyongedde okulangirako engeri gye tuli mu COVID nga abantu bali wamonda bako so many companies. Okay, oyo ye Palasa ine nyimbe eziriko naye waliwo ekigundu ekigenda mu maaso oba gavumenti n'egenosale obayina abagaya abakulira music industry ndoza TZ baagala kubaleeta muno bawadde sente nyingi okugezaako kubanga bayina engeri gye basimamu omusingi okutereeza naye n'ekirala genosale n'abantu abalala sikyogera mu bubi naye abayimbi bano bye bizibu byokka bye tulina bye tuyinza okukwatirako ne tugira kuba ndaba buli muntu yenna ajja ali music abayimbi ebintu bingi bye basobola okuvayo ne bateekako amaanyi nga bwe bagatadde ku music ne bavayo ne bakikwatako ne bakiteekako amaanyi abaana bakatemba bali eyo batudde abafirimu industry ye Uganda yeetaaga sente no eriso litunuulidde bayimbi bwe riti singa corporate weeri tewali muyimbi tewali nakatemba omuwandiisi munakatemba nangazanya ebyange because abayimbi bafrontinze buli kimu byonna biri andi ekyo tesobola kufuluma copyright nga okimanyi giwundi singa toli mugagga te copyright weeri oli kunkalira wali eri sente ziflowinga flowings kyembagamba tujja kukikayanako ate obudde bugweyo bwa program tujja kukiddako Munerema bifananyi bye iri Dubai yandibadde bifuna mu sente omukolo gwa Rema yagutunda wa ayundi gwina kulaga bwe guti ne bwe guti okujja ku maybe Palaso ayina point gyayogedde ndi right now omuntu gwatunulira asobola okubayamba okusoloza sente ezo ye UPRS gye batafunyeemu nnyo kati yensonga kyagamba bali guddewo bakiriza ebibiina ebirala bwosala n'ogamba nti ngenda ne UPRS nze ngenda n'oli naye wekiba kimu kibanyuunyuuka kyo waliwo kampuni yaze Kenya ne Uganda tuni yaddeno kati gwagamba nti nzikwasiza UPRS nzikwasiza akatutwala Rema n'amakulu ebifaananyi wabirabye naye Rema wandibadde otwongerayokko eggulo tebatukoze bubi twagenza okuva ku mpewo ng'otuyiridde naye kati era twongere bano basayimo batiimu kagundi kibaffe kibalume alina oluyimba olupya aluvaamu yenyimba abiri mu olumu abise weekend ekifaananyi ekitunda oluyimba olwo kyekyanga akutte muwala we amaalo agenza okumusaba pocket money mama kati amaalo olowooza dokita ne famire yewe basobolera okusasulira tiketi ne basasula visa kyo bagamba mwana w'omwana yegenda okubalema alabako mulabe kumulaga nti dadi siri bubi yagenza okumugamba amanyimekazi yamuwadde bagala kuntwala nzikirize naye nga enkolagana ya Lydia Jasmine ne Gulunedi nga eyinza okuyitawo weyandikomye kuba ate ebyasika mayika byakoma mukuba bapushinga kayimba twamugwamu oyo naye saimo bwoba oseka bwotyo oba olina kyosirikidde ate amateeka agafuga podium tosirikira nsonga kati mu bayimbi eyali akwatamu Jasmine ye tumumanyi anti tubulira kale bano bagulde eri bona bonna just kufuna ngeri gyabayisaawo nokubulira era mumanyi Ara Kampala yabulirawo yali ara Kampala na musaba Kampala ya mukuba wamutate wanse mugundi mukabangali abasirikale n'abasubiza sente ne mwemira abasirikale yalawa etwalanga Jasmine kuziholide wano twogere ku nkolagana yani yali lya Jasmine ne basajja fumu beusindugwa kati ate wona musanga ne gundi ne fiki onagamba ebya fiki byagwawo yabyegaana mbolwali luyimba lya Jasmine naye kubulira
naye n'abawanuka nga abatuswazizamu ekirungi liriya gye yakutudde ne Waikibenda Waikibenda abadde buloka mu ddiiru emu era sente zijja mpaka records yakubye ekibulooka ekyo wadde nga ne Waikibenda yakali mu ddiiru mwali wana ye basayininze nga gwe basayiningira omuntu omu bantu babiri naye nga mpaka records yasoma omulimu. Omanyi lwaki saagala nnyo abaana bano bazanyire nnyo ku Lydia n'abawanuka gwe tulinawo essaawa eno alinga atukwatiridde teyebaka buli baala yonna ginamu Kampala tola tuli mu kafyu kati ngenda buli bakola good operation ekolole ate abayo nani abayo nani ne munne gulunete wali omusanzeeko nga taddemu ng'aloodinze bulungi genda kukirala kwa mukwano gwange Misaki semakulu nkola bubi buli wongatta n'abantu kati olumu mba nti anokukola kingamba Misaki tuwe Lydia n'abawanuka ye waffe ate tunaakola ki abaana babiri banguye okufulumya ebintu nga tebakoze research okitegeera nalaba kantu tu byenayagala kubayagala kube okitegeera client oyo tayagala kudisclosinga bintu now as per now naye mpaka records si just studio oba recordable naye agency as well nti some companies babayitamu nga balina bye baagala nti oba nina omuyimbi gwenjagala nkolere kino omuntu nseeko and the CEO Waikibenda and the person who signs is Waikibenda the CEO so kati bayitamu mpaka records okunoonya media judgment era that's why mwalabye nga nsigninga ku mpaka that's the contract ne client wange oyo bajjako oyo soon mujja bimanya era nga CEO wa Mpaka Records kyobula yabadde akola kino nga naddeyo akafaananyi nenteekako nti waliwo ekijja kintu kinene ligedazin empaka bakusayininze watandisa okuyimba katulaba ndine grenade kuba tulina oluyimba we are pushing a song twalina oluyimba ne fig nga we are pushing the song okitegedde and we are promoting the song kati wamunaddamu okuba oluyimba era nga tuddamu nga tutambula fena because kolabo muba mukola wamu kyenkugane nti kolabo olina kola namwali mweyagala kati naggambi watubuzaano ne grenade tugamba abantu abamu bakola nga bamukwano abamu bakola ne bedating which is not bad so I'm not confirming anything to you I'm just telling you so but for me nganze as usual nzomanyi ebyange bya relationship tubikola ki tetulina affaire yonna yonna okujjako okuba nti ffenna tuli bayimbi ate tuli ba mukwano tukkirizibwa kuba tuli bayimbi gwe totambula na bannamawulire banno nange ntambula ne muyimbi munange so baba batulabye tulina ne music ffenna wamu tajja kusanga mbu yakayimba jakayimbire nange kayimbire we are not enemies we are friends ekitwawula nti oba lwakuba ye mukazi ze ndi musajja so tutambula ffenna abantu bafunamu endowooza ey'enjawulo but she's my good friend yeah mukyala wange gyali nja mukwanjulira obudde nga butuuse Yefiki yakomawa ne music yalina kayimba nga bakayita buligita n'agenda akola ensobi yagenda n'akola gundi n'akola kolabo ne Spice Dana kebayita Ready aga Katonda mugulu buli radio buli TV ekuba Ready Spice abalina amasanyalazi buligita ne basobola eri kati oli tasobola kuba nti akobe buligita atazzeko Ready akamuwayi Ready yakola amuyisaawo era amuyisaawo buli alokuba agamba Spice Dana yakayimba ka Ready oyo bamugattako bakola bubi bali mugassako the Spice featuring naye basaimo tukyali mu kisiibo banafa abayisiraamu bakyasiba bagambe ensonga ya Yidi wali wa Yidi ku Bukedde TV wano Bukedde TV tu Bukedde Fama fe twagamba gamuganda nga kwagala gwoyagala guno mwezi ogwa Ramadhani alamu alamaite tusobola kubanga tukulekerera twagambye da twasose ne tuleta amaseka benjawulo bajja ne batubulirira muganda nge mu gundi ezenjawulo program ya Fedako kumacha and of course tubuze ekibuuzo kijjoko ku screen ku Bukedde TV gwe kwata bukwasika kiraba kisindike muganda wange ku namba yapo omala okukisindikako gwe linda bulizi kubira kasimu kugamba nti wawangudde tugenda kuwa sente enkalu tulina gift hampers tulina enkoko okuva mu esara kuku n'amagi baganda bafa ba Prestige majani babituwadde ku mbutikizi kasito owulira omusiramu nga yazinye gwe kuba bukubi mpadi Faridi akubuza ekibuuzo ojja kitegeera nti wali wayidi wali wayidi no wayo neetaga wali kazi wekako gusawo ngemuyisiza wiraba nenge munyizi omulaba
ajja kutereera owange ababaka baffe abayimbi baffe abali abayimbi ne bafuuka ababaka ba palamenti bakyali bayimbi naye kakati abavuzi baabwe beebuuza music yono banaasigala bakikwasaganya era abagizi ba Dr. Hildaman bavudde ne beebuuza Dr. Hilda kiki ng'otusuuliridde musuubira okubeera mugundi mu kampeyini ya Wooma twewandiise nali bagamba ebyo mujja kuzimba emitima mwena mwena omanya abayimbi b'emakingi bali ebalooza balonda Geoffrey Lutaaya simanyi waabwe simanyi balonda Hildaman Solomon muganda wange levo zikyuka ate namwe Hildaman muyige wowe obadde olya muganda wange kigere ku kalenda kati enkozi zigenda kukyuka mama Kadaga akuyita mu meeting akuyise ku kosase atuke ng'obudde obujjeyo takyabwina kati mubaka we Mawokota akulembeza ensonga ze Mawokota nate nalowooza si byandongo tikulamani tugenda kukola tutya ebijja kuba essimu nga tokyasobola kumulaba naye kulamani yali muwadde ekyagundi ekya personal assistant ngaali ebipapula ngakyaliiwe because oba olina okumusomeramu mukyala we ono omu banka ate aguleka omulimu kituufu aleka ogwa banka kuno abalina okugatta bombi yetaaga mukyala waani omubanka gwenemala tumanyi wambaga omubanka batuwe dokita ye time okozesa eddoboozi lyaffe okwogera ku nsonga ezikwata ku bantu abantu bangi nnyo baagala tusibe yes abantu beetaaga okubeera nga tubasanyusa naye ate ebibanyiga bye bisinga okuba fokasi yaffe essaawa eno nti twejjusa n'ebbanga lye twatwala nga tubadongowaza nga tubajimbira zondi munda eri naye nga tebalina mazzi ga kunywa mayi ye time okozesa eddoboozi lyaffe okwogera ku nsonga ezikwata ku bantu abantu bangi nnyo baagala tusibeere yes abantu beetaaga okubeera nga tubasanyusa naye ate ebibanyiga bye bisinga okuba fokasi yaffe essaawa eno nti twejjusa n'ebbanga lye twatwala nga tubadongowaza nga tubajimbira zondi munda eri naye nga tebalina mazzi ga kunywa mayonjo nga tebalina malwaliro mayonjo adai sang ne mbagamba nanga amalwaliro nga mabi senga maybe government yampulira ddala olunaku lwaleero ogattako eddoboozi lye erya music n'oligatta ku gundi mu mbeera by'emunyigirizibwa bisobola kukola oba of course musical era tugenda kusigala nga twogera nga tukubisa endongo okwogera bye twogera naye ate wano twagenze ku kyoto abantu balinde engeri gye tugenda okukolamu emirimu ku kyoto wali wennyini ewasalibwawo ensonga z'ekonomi already music industry yakosebwa dda so actually bugenda gitereeza butereeza naku tubadde just awo nga oli bakulaba Hildaman baabo bakugamba serebu naye nga tebigasa gwe ate n'omuntu wa bulijjo so naleetaaza impact yange ebere ng'egasa omuntu wa bulijjo ng'eddoboozi lisitula omuntu wa bulijjo dani nze just okubeerawo nga neetwala ng'omuntu nti Dr. Hildaman bwe muli ku genokozi naye kati faaniwo ate ng'omuwagizi w'omulonzi bwo gy'ova Mawokota bintu ki byasuubira byogenda okubanga oteekako essira okutandika manifesto sijja giteeka wano naye ffe tuli ku nsonga za muntu wa bulijjo abantu baffe baagala nnyo okuddaawo manifesto tudiscassinge naye bw'obanga ogenda mu ddwaliro nga teri ddagala manya ekyo fokasi yaffe bw'oba onywa amazzi agatali mayonjo manya eyo fokasi yaffe bw'obanga oli mu nsi etalina mirembe na bwenkanya manya eyo fokasi yaffe so tuliwo ku nsonga eziruma omuntu wa bulijjo manifesto nnene tetwagala gizirowinga kantu akatono ennyo Okay, bebe bigambo bya Hildaman ababadde bamusuubira okuyimba tagenda kubeera ng'essaawa zino ajja kuyimba naye akulembeza bino okusooka ali nnyo ku bantu bekice Hildaman alina omwana adde ngamba nga tezinava wano Freddy Zinki kinene ng'alumiza nnyo mwana muwala oli bakola bya Rema ne Gondi naye nalabako ne message nga jenaga lwaki omuntu omutaddayo mu kati zino engoye zirima zino zeyambadde zino kujoka abadde bawano bamanyi Freddy Zinki nagyoli akumanyi oli timu afande kati mwa Freddy Zinki nakyuka mwana muwala oli akomaawo kade naye yewumuze naye kade bamutwala 2-2 yafuna akabooko wange nkiriya Zinki katonda twala embuzi nakuleetera empologoma Shamimu mwerabu
amannya gange Sampita Ngabo.